obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliliza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaaga mu 7 bisatu nkaaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu 9 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather. Kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application. Olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo. Bano babinoonya ne babikomyawo. Oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu technology era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne technologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 lwenda kyenda mu 6 7. Yoshtech Services, empowered by innovation. Eyo oluvannyuma eno mwe tuli egenda kusinga eyakola ki? Eyasooka. Naye ate bwe tuddayo ku kkanisa eno eyasooka baali bakwata lunyiriri ku lunyiriri, kigambo ku kigambo, wano katono. Kubanga bo baali bavudde ku mabeere. Nga bavudde ku mabeere baagala okuyiga. Tebakyalinga bato balwana okukola ki? Okuyiga. Abasajja bano baabuulira ekigambo kya Katonda 10,000 ne zirokoka ne babeeranga wamu. Babeeranga wamu bikolwa by'abatume ono ekitabo kino nti bw'okisomera ddala olabira ddala ng'abasajja baabuulira ebigambo ne babeeranga ekkanisa ekyuse ng'ekkanisa eri bumu bweti. Naye lwaki ekkanisa ya leero abantu beetemamu? Ye bw'afuna ekkanisa oba omusumba bw'abeera mu buweereza abutwala nti bwesse kinoomu. Yesu kutikka omugugu n'agitwala nti bizinensi ye si mulimu gwa Katonda. Bali bonna Katonda baleese okumugattako n'aba atuuka n'ekiseera n'alaba nga gaali maanyi ge. Naye erabira ekigambo kya Katonda nti soma wano katono ne wano katono. Tokwata sayidi eno nti nkutte kino kyokka. Somaawo katono neeno katono. Wano katono wano katidi. Kigambo ku kigambo. Kubanga otolinga muto ovudde ku maki? Ku mabeere. Buli lwova ku mabeere oyina kukwata lunyiriri ku lunyiriri kye kigambo kya Katonda. Olunyiriri ku lunyiriri buli wonookikwata lunyiriri ku lunyiriri ojja kifunamu okubikkulirwa. Y'ensonga lwaki bikola by'abatume bakola nnyo ekkanisa ekyayogerwako n'eri mu kigambo kya Katonda. Baabo abasajja betwogerako. Naye ng'ate ekigambo kya Katonda kitugambye ekkanisa ey'oluvannyuma egenda singa eyasooka. Naye neesooka etya nga temuli kwagala? Tebwali bumu. Bano abasajja baalinga bumu. Ng'oli agenda n'atunda ebyobugagga byonna
n'abireeta nono n'abireeta ne bagabira abaavu naye wano ekkanisa ssente bwe zijja dadi ssente zizze mami bazibala bwe zidde eri wa mami basalawo busazi nezigenda mu banka nezigenda gye zirina okulaga dadi waba ino mami ayagala kugenda bweru abaana byabwe naye abasajja bagambye batunda obugagga obwabwe ne bagabiranga abaavu nga buli omu bwe yeekola ki bikolwa by'abatume byonna gw'osobola okugisoma yonna kubanga egenda kulaga ekkanisa eyasooka bwe yatambula naye ate gwe ey'oluvannyuma bagambye naawe olikola ki olisinga eyasooka kati teebereza weekolemu omulimu olabe otuuse ku ddala ery'okusinga eyasooka nga n'ebiriwo oba tetunnava ku mabeere era kyekyo wakiyinzika okuba nga tetunnava ku mabeere nga tukyayonka bakyayonka ekkanisa ekyayonka ekkanisa nga ye kubanga woba oŋŋamba ekkanisa yasookawo babegamba ekkanisa eno eyakati erisinga eyaliwo yatambulira ku lunyiriri kigambo ku kigambo wano katono ne wano katiti tukyali ku mabeere kuba eno sirabayo nyiriri eno waliyo ba motivational speaker bafere kubanga tulina church ezigamba eyo message ffe waffe tetugibuulira toziwulirangayo nga yo bagambe eyo ffe ebyo tetubibuulira naye nga biri muki mu kigambo kya Katonda tuli ku mabeere tugavuddeko tutya mukwano gwange oyo ayagala okuva ku mabeere era gwe njogerako gw'atayagala yonka agenda kuddayo mu kigambo kya Katonda akwate kigambo nga bwe bamugambye wano kigambo ku kigambo lunyuliri ku lunyiriri kubanga abantu akwatamu ekigambo kimu nagenda n'ekigambo n'apaala n'ekyo naye bamugambye nti wano soma katono naye nosome katono ove ku mabeere ogende maaso otambule omwana step by step paka bwokula naye ensi eganya okuva ku mabeere nosanga omukyala Musumba oba mukyala ali ku kituuti ayambadde emikono gyonna okuva yenna simanyi nakumanya naye nga ali kwogera kigambo eyo nolaze wala osanga omukyala Musumba ye mukulu w'obuweereza obwo nga yeyerusa ekizigo kye kimukola naye nga ate ekigambo nga teyagwamu yayika okwo okwegomba kw'abaana b'abantu Yakobo erina we tugambira Yakobo 4 nti yakinaaba bunaabi Yakobo 4 nti entalo zivaawa mu mmwe si muno mu kwegomba kwammwe Yakobo 4 olusookera ddala si muno mu kwegomba kwammwe nti entalo zivaawa mu mmwe empewo kyenvu entalo zivaawa mu mmwe si muno mu kwegomba kwaffe Yakobo Yakobo 4 Yakobo 4 oli wawa nani si muno mu kwegomba kwammwe osanga omukyala yakugira omuweereza kyokka omusajja gwe yawasa simata yamubba ku sisita abantu bazze mu ntalo Yakobo 4 okuvira ddala awasooka Yakobo 4 tugamba nti eki Yakobo 4 nyammeka wano okuvira ddala kusooka entalo zivaawa n'okulwana kuvaawa mu mmwe si muno kiba kyanjawulo entalo zivaawa n'okulwana kuvaawa mu mmwe si muno mu kwegomba kwammwe okulwana mu bitundu byammwe eyokubiri mwegomba so temulina mutta era mwegomba so temuyinza kufuna mulwana era mutabaala
temulina kubanga temusaba. Sikyo? Genda maaso. Eyokusatu. Musaba ne mutaweebwa kubanga musaba bubi. Mulyoke mubikoze okwegomba kwammwe. Eyokuna, mmwe abakazi abenzi temumanyi ng'omukwano gw'ensi bwe bulabe bwa Katonda. Bwe bulabe bwa Katonda. Kyendaba wano. Kale omuntu yenna bw'ayagala okubeera mu mukwano gw'ensi yeefuula mulabe wa Katonda. 5. Nti muno mu kwegomba kwaffe. Muno mu kwegomba kwaffe. Ne twegomba ne tubikoza kubanga tukola ebyaffe bye twegomba. Ate akugambye nti mwe abakazi abenzi kitegeeza sente ozirina ozifunye naye ozikoze okwegombaako so kwa Katonda. Era weefuulire ddala omulabe wa Katonda. Era beera ng'okimanyi oli ku nsi naye oli mulabe waani? Wa Katonda. Eggulu n'ensi bigenda kuggwawo n'ekigambo kino kigenda kuggwawo. Gwe manya nti ebibyo biriiridde wano nga omugagga eyali ebibye Laazaalo n'atuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga tosobola kuddira kkanisa n'ogamba nti nno nze kaakati ndi mukyala Musumba, nze nina okukola buli kimu kyonna kye balina okukola ku kkanisa. Ekigambo kya Katonda kigamba ki? Anti mami byayagala ku kkanisa bye birina okukolebwa. Anti oyo mami si mutuufu kubanga Omwoyo Omutukuvu ayagala omukyala omukkakkamu. Omukyala alwawo okwogera, awulira n'alwawo okwogera. Omukyala omuwombeefu agenda okusooka okusengejja. Omukyala agenda okuba n'ekisa ng'anaalumirirwa ggwe. Omukyala anaazimba kubanga omukyala azimba bannange abooluganda emabega w'omusajja ow'amaanyi waliyo omukyala ow'amaanyi. Njagala okiyigire ku nze omukyala yenna bw'aba mu maka nga w'amaanyi ne w'aba ali mu nsi ojja laba ebintu ebivaayo. Enjawulo ojja kugiraba ne bw'aba ali mu nsi kubanga Katonda ayagala bonna ffenna tuli baana be. Naye lwakuba oluusi kubanga tulaba omusajja mu bikolwa by'abatume 10 omusajja yali koloneriyo nga mugagga ali mu nsi n'agaba n'akola byonna naye teyali mulokole. Naye olw'okuba nti Katonda yali ayagala omusajja oyo yamujjira n'amulabikira. Kitegeeza ki nti abantu ffenna tuli ba Katonda. Omuntu aba mu nsi ng'akola ebyobwa Katonda naye nga Katonda amumanyi ate amwagala nnyo. Oyo bukyenkya n'amutumira n'alokoka. Naye nga gwe akusanze mu kkanisa naye ng'ogaanye okukyuka. Gwe amenyaamenya ekkanisa ng'omukyala. Gwayina buli kimu kyonna ng'omukyala. Omukyala gwagenda okulabirwako ennyambala n'omwana omuto agenda kuyigira ku ggwe. Maama tuli kinene. Kati omukyala ayinza kumenyaamenya atya ekkanisa nga tategedde? Omukyala ayinza kumenyaamenya atya ekkanisa nga tategedde. Ekisookera ddala tutandikire ku bakyala basumba. Omukyala kyalina okukola eri omwami we, omwami omusumba. Omukyala olw'okuba nti nkugambye alina kuba mukkakkamu muwombeefu wa kisa wa mpisa. Ayagala nnyo omukyala okutuula eri wansi emabega eri ewasembera ddala n'awuliriza ebigambo ebiva mu mwami. Era nze kye mmanyi bw'ava ewaka omwami omusajja ono ng'agenda ku kituuti aba amanyi mukyala we w'atudde. Omukyala Musumba gwe tewandibadde wano nga weemulisa mu banno bano. Talina beeno ku katuuti. No, oyina kubeera eri mabega. N'otunuulira ebiganye kubanga gwe mulimu gwo olina okwegayirira olw'ekyo. Mami ayagala kumujja maaso wano ku ntebe zino ez'okwesigama. Olabe nti nno omwami nno leero kyayogedde. Gwe kennyini gw'alina okudda eri. Olaba ono ali ku kituuti enkola ye. Eryetya. Omwoyo Omutukuvu musaasire muwe nno byana muteekeko nno obulungi muteeke kubanga gwe mulimu gwo. Oli kiyambiwe.
ekiganyi tagenda kukyeraba ye nga ye obunafu bwe gwogenda obbulaba naye togenda bulaba ng'oli ku kituuti naye togenda bulaba kuba abali eri mu audience be basobola okutegeera omuntu ali mu audience asobola okujjukira bayirawe kati tuli wano naye ali mu audience yalaba Prossy kyayogera era yagenda okutegeera abatulaba yajja okugamba kino ne kino kyabadde naye yabadde ali bw'ati naye yabadde ali bw'ati oba okiwulira so kyoyogedde nkyegedde mami tolina ngeri gy'oyamba daddi naye ate byavaawa mami tolina ngeri gy'oyamba daddi nga oli katuuti abeeri bagenda laba ensobi okusooka gwe nga togirabye era bwoni munaddayo ewaka mujja sseka busesi togenda kugolola nsobi eyo kubanga togirabye naye gwe mami bw'onooba eri mu audience infact ng'osingawo nnyo olina mabega nnyo ogenda kusooka okulaba ensobi eyo sinakindi ogenda kufuna butya bw'ogolola ensobi eyo ngaye dadi wadde oyogera nnyo kyabaddewo ekiti wadde osika mu fitting ngoye tezikutuuka olaba ne bw'oba ayinza okukuteekako eriiso obeera awo ng'olinze singa kubako eriiso olinyiga amanya waliwo ekitali kituufu atandika okwetereeza oyogedde waliwo ekitali kituufu atandika okwetereeza kubanga mami omumanyi mami aba akumanyi amanya nti awo nno ogira kubanga okwegendereza naye kati ako bamami b'ekkanisa bakasuula kwa bonna baagala kubeera wali mu bitiibwa era tuyina n'entebe gwe temuzirina mu wammwe mu kyaki munnaffe gye ziri mu kyaki zimanyiddwa eno ya mami eno ya daddi kati then assistant pastor mwene mudda emabega wano ekigulumizibwa mu maaso ga Katonda maaso g'abantu kyamuziza eri Katonda Sister Prossy genda mu maaso ko tukategedde ekigulumizibwa mu maaso g'abantu kyamuziza eri Katonda bagulumiza ebituuti bataddeko entebe ez'ebitiibwa ennene babamanyi nti ezo ntebe zaabwe tezituulwamu naye manya nti ogulumiziddwa mu maaso g'abantu oli wa muzizo eri Katonda w'oli wa muzizo mu maaso ga Katonda akuzize era omwoyo omutukuvu awo oli takyaliwo kubanga gw'ogulumidde munnange entebe ya mami entebe ya dadi kubanga dadi bwajja bamusitulira kugamba dadi bakusitula mu bbanga wenna bakusitula owooluganda sigenda kuwa kyawandiikibwa naye kankuwe ku lugero luno Kristo Yesu yali asomesa abasajja bano mu Matayo bwe yali asomesa abasajja bano bajja bamugoberera nnyo naye bw'amala okubasomesa bwe yabasomesanga yabawanga ekyokulya n'agamba nti sigenda kusiibula bantu bano njala ajja genda mu Matayo ajja kiraba nti sigenda kusiibula bantu bano njala n'abuuza abayigirizwa bwe n'abaganda amubuuza nti emmere emala abantu abo eri mmeka mbutuli simanyi ziringa dinaali bimeka oba yamugamba dinaali naye n'amubuuza muyinawo ki tulinawo ebyennyanja oba bina n'emigaati ebina naye bongo olw'okuba nti baali baweddemu amaanyi bamanyi tewali sente bamanyi ebyennyanja ebiriwo bitono tebimala n'agamba nti kale genda otegeka abantu n'abategeka ebyennyanja ne balya ne bakkuta ne basiba ne batwala n'ebukunkumuka ne busigala olulala ne badda naye abantu bano bwe badda gyali Kristo batandika okuba nga bazze nga bamwagalako byakulya nga tebaagala kyamwoyo naye Katonda waffe omusajja Yesu bwe yalaba abantu bali nga bamwagalako kyakulya omanyi kye bwe yagamba yabeesammula ng'alaba batandise omugulumiza omuteekako ebitiibwa nga batandise okumunoonya yabaddukako supini n'abejjako n'abeesammula lwaki tayagala bitiibwa byabwe bibamuwa olw'ebintu yatuuka n'ekiseera n'abagamba naye mmwe munjagalako byakulya kubanga yakitegeera nti bagenda kumuwa ebitiibwa olw'ebyokulya byabawa kubanga abawa ebyokulya kubanga bamwagalako byakulya balyoke bamugulumize ebitiibwa bijje gyali yabigaana kubanga akimanyi bulungi bagulumiza Katonda si ye naye yali mubiri kati obadde okyaŋŋamba
mukyala byayinza okukola n'amenya ekkanisa ntategedde ak'okutuula eriko obakutte hands down bonna batula katuuti ako okubeera ku kituuti ogenda mmenya ekkanisa yo nga totegedde kubanga ebiri ku mwami wo Katonda gwe yakuwa okutambula ne musobola okutuuka mu bwakabaka muleete n'abangi bigenda ggaana lwaki tosobola kutuula eyo tunuulira ebiganyi kubanga ffe tusobya tuli bantu Kristo Yesu yagamba mumpitira ky'omulungi nga naye akimanya ali mu nsi kuno ku nsi kwe tuli enensi ey'ekibi tosobola kuyita muntu mulungi nga tonnaba kusomoka kitegeeza ki nti okusomozebwa n'okukemebwa kungi ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. omuntu akola ensobi ayonoona mu bukunjogera mu kukola ki mu kwogera mu kulowooza mu kufumiitiriza mu kusoma ekigambo mu kubuulira nange ndi wano nyinza okuba nayonoonye edda nga sikola ki simanyi naye ali mu audience akikola ki akirabye amaze okukikola ki amaze okukiraba so kati gwe maama ogenda kutula ekkanisa bwoti egenda kutuka ekutuke n'omwoyo omutukuvu abule nga takyalimu kuba tewali kwegendereza gwe bw'onooba totudde eri kulaba mwami kiki ekiganye kiki kyemba nsabira kati mukama wange ayogedde ekigambo kiki mafuta ki ageetaagisa oyimirire kubanga oli mwegayiriza oli kiyambiwe oli mwegayiriziwe awo egenda kumenyeka bwe kwiti eggwewo kubanga oyagadde ebitiibwa era bw'oba oyagadde ebitiibwa sooka ofuuka omulabe eri Katonda kitegeeza gwe oli mulabe wa Katonda si weewaawo kubanga kyekigambo kya Katonda atugambye mu Yakobo awo wetusomye nti gwe mala kwefuula mulabe wa Katonda kubanga ebyo ebyensi byebikumalamu kwegombaako obyagala kubifuna obikoze kwegombaako kubanga atugaggawadde ekkanisa ejjudde abantu naye ng'abantu abo bazze balwadde balina kye beetaaga ekyomwoyo kyolina okubawa ng'otunuulidde bya mubiri kati bw'oba otunuulidde bya mubiri ekkanisa lwaki gwe togenda kugimenya baakuwa oli kuyimirira naye okusobola okumuyamba bingi byatagenda kusobola kulaba naye ate olw'okuba nti baamukuwa kiyambiye mubeere olubirizi lumu kisoboka osobola okutuula eri gwe ono n'abeera eno ne musobola okutambuza ekkanisa ako bamami ndowooza bakawulidde katusabe bakateeke mu nkola ate ekirala mpozi n'ekirala ekisingira ddala okumenya ekkanisa abakyala mu kkanisa ng'abaweereza aba asha abooluganda mu Yesu abasingoozi bonna ekisingira ddala byonna abakyala ngaffe abakyala olugambo lubamu lungi mu kkanisa olugambo mukola olugambo lungi nnyo abantu tetunnalokoka abaana ba Katonda baganya okulokoka abakyala kubanga abakyala be basinga okutambuliramu nnyo olugambo siganyi n'abasajja naye nga olugambo lumenya nnyo ekkanisa ate n'olutali lugambo n'ebigambo olugambo n'ebigambo weewaawo limenya nnyo ekkanisa olugambo byawukanira wa olugambo byawukana lwa nsonga nti olugambo oyinza okukola ku muntu olugambo naye ng'omukolako ekintu ekitali kiki kituufu nga okola oluusi newe kiba kituufu naye ng'okireese watali bayibuli etugamba tube n'omwoyo w'okwegendereza obwana bw'emisota emisota gyo migezi atugamba mube bagezigezi ng'obwana bw'emisota naye olw'okuba nti tetulina kwegendereza gy'emisota gyatusookayo dda gyageziwala kubanga migezigezi oli bw'oba omuwuliddeko ekigambo owooluganda mu Yesu bw'oba omuwuliddeko ekigambo ekitali kituufu
oba kituufu oba siweewaawo oba siweewaawo. Nze kye nandisuubidde kye wandikoze omuntu oyo oluusi tomanyi bunafu bw'alina. Abantu baba bakyali bato ng'ekigambo kye tusomye nti ogenda okula mpola. Kati gwe sisita ali mu kkanisa oyinza okwesanga gw'oludde mu kkanisa naye ng'oli muto. Ne wabaayo oli sisita nga yazze mu kkanisa ye naakula n'ayanguwa okukola ki okula. Kati olw'okuba nti gw'olinga omuto era ojja kubeera ng'omuto obeere ng'omenyaamenya ekkanisa ebigambo ng'obitambuza oluusi oli omuwuliddeko ekigambo sisita yafunye booyi agenda muwasa otegedde sisita byali bye yali. Kati n'ofuukira ddala ab'ensi n'oddira ekigambo kiri n'okijweteka ku sisita ng'oluusi yakiri kyali kituufu naye yakyusibwa. Era ne jjazze jjukira nti waliwo omubiri gwa Kristo kubanga abagenda okubagatta ye Kristo kati bw'ogenda okumenyaamenya kubanga Kristo ye kkanisa. So kati n'oddira ekigambo ekyali ku sisita oli mbwoyo no sisita waategedde oba kale n'omugamba ayina abaana 8 kyokka gwe amuwasa okola kyo tonnazaala naku mwana. Ekisooka kadde yali malaaya yali byali bingi biba bingi ebintu ebyo bimenyaamenya ekkanisa. Omuntu oyo gwe bagamba ekigambo ekyomu ajja kuba muto tagenda kuguma agenda kulumwa ogenda kumuzza emabega abadde ayambuse siteepu agenda kukka eddaala wansi agwire eddala amenyeke ebbwa libere ku mutima gwe. Kigenda kutwala omutango omuntu oyo okuddamu okweteekateeka asobola ddewo ayimirire nga bw'abadde ayimiridde. Ekyo kyokka kigenda kumenya bangi omuntu oyo omwana oyo nze bannange ekkanisa egenda kutandika okubeeramu enjatika naye nga ziri mu basisita abaweereza ba Katonda mu kkanisa balina problemu. Ate kankuwulira abaweereza mu kkanisa oba omukyala mu kkanisa kinene nnyo nti ne bali bennyini abazze kyova anagambye nti emabega w'omusajja ow'amaanyi waliyo omukyala ow'amaanyi. Omukyala singa ategeera omulimu gwe Katonda gwe yamugattira n'omusajja ono n'agukola bulungi bigenda kuba perfect kubanga amafuta gali agayiika kwabo ababiri ge gagenda okuyiika ne mu kibiina. Kati bw'ojja okwesanga nti eno maama we wabanga wabi amafuta ago ge gagenda okuyiika gagenda okumenya ekkanisa naye ng'ate ekisinga byonna mu bukulu mukyala kubanga kyemmanyi basumba batono abatalina bakyala ate ng'era ekigambo kya Katonda kiramu. Katonda yagatta emibiri era bw'amala obbagatta ekkanisa eva mu maka. Ye kanisa eva mu maka. Yes. Kanisa eva mu maka. Nti si tekitegeeza nti abasumba gye bali abatalina bakyala naye nga nze bendabye bonna abasinga balina abakyala. Kati gwe omukyalo olina okuba omukyalo ow'amaanyi ozimbe ekkanisa. Ozimbe ekkanisa ozimbe omubiri gwa Kristo Yesu. So omukyala yazimba ekkanisa. Weewaawo omukyalo ow'amaanyi yazimba ekkanisa. Yazimba ekkanisa. Omukyala nti omukyalo ono waba w'amaanyi ayamba nnyo kuba ye kiyambi we. Aleka buli muntu yeetaaga kiyambi. Kankinyonnyole bulungi ate olw'okuba nti omukyala kibya kinafu nti bw'ayimirira mu kwegayirira olw'okuba mugonvu kintu kigonvu essaala eyitawo singa aba ayimiridde eyitawo buyisi ng'omwana omuto talina kimweraliikiriza. Omwana omuto nga yayimiridde mu kusaba kubanga ye amanyi ddadi njagala mugaati akimanyi ogenda kuguleeta teyeefiirayo. Tali ku ebyo nti ate oba nnaagujjawo banna ye bw'ayimirira okusaba abaasaba eyitawo buyisi. Eyitawo buyisi bamalayika batwala butwazi kawoowo nga batwala kubanga eri straight teinaamu kutya teinaamu kweralika. Kyekyo n'omukyala ayimiridde bw'ayimirira nga kyakola akitegeera bw'ayimirira mu maaso ga Katonda ekuba kugonda ayimirira ne yeegayirira kubanga kibya kigonvu. Omusirusiru yamenya. Si musirusiru naye aba muki aba musirusiru kyekimu omusirusiru ombuyabuya atategeera yamenya. Kigambo kya Katonda era kigamba omukyala mu ngero kubanga omukyala ow'amagezi tata tolowooza nvumye. Naye omusirusiru agimenyaamenya naye nange si kyange kya Katonda. Omusirusiru sinze njogedde kigambo kya Katonda kubanga Bayibuli erina era weetugambira nti avuma munne lakka nno manyi kyekitegeeza lakka busiru nti bw'olinyiigira munno alinyiigira muganda we alitwalibwa muki
mu kibiina Matayo ekyogera naye aligamba munne nti lakkalakka kye kibwe busiru aligamba munne nti musirusiru alisuulibwa mu geyeena ekigambo ekyo kiriruddawo kimusomere naye ate era ekigambo kya Katonda kye kimu kisinzira ku ki kye mubadde mwogerako kati awo toli mubi toli bubi kakati genda mu geyeena kubanga abooluganda Yesu yeebazibwe amiina ekigambo ekyo wano we tukireetedde kibadde kituufu kyekituufu naye ng'ate tekikugwanira ggwe kuvuma munno busirusiru wano badde sivuma kigambo kya Katonda kye badde ndi mu egambo kati etya twogedde ekyo kati katutereeze mu ngero wano nze badde ndiscribinga kati twogedde ekyo omukazi omusirusiru weewaawo amenye ekkanisa ng'omugezigezi wakola ki buli mukazi iriwa buli mukazi ow'amagezi ngero mmeka wano 14 buli mukazi ow'amagezi azimba ennyumba ye weewaawo y'ekkanisa naye omusirusiru naye omusirusiru ajaabya weewaawo n'emikono gye ekyo kye tugambye naye ate katubasomere ne kino Wuliliza kino kati kino tukyogedde wano naye ate tekigwanira muntu kukivuma muntu tovuma muntu kati singa era naawe oyogera ekigambo ekyo ng'okiyisa munno nga bw'omanya abantu boogera ebigambo ne oli okuvuma nosa olinga agamba munno oli musiru era ebyo bimenya ekkanisa byonna kati nakyo katukyogereko Matayo 5 Matayo 5 waawano Matayo 5:22 naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we aliza omusango naye anaagambanga muganda we nti laka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko naye anaagambanga nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu geyeena ey'omuliro. Haleluya. Ebyo byonna bigambo bya Katonda. Kati wali wabadde watuufu lakka musiru. Abavuma ku bituuti weebali. Kati nakyo njagadde tukyogere. Waliwo yasoma kavaasi ng'agenda vuma n'agamba efuulu kiri mu Bayibuli. Anti kati olaba okyogereddewa. Your fools. Olaba yono kati ekyatutte kino naye ate ffe tubadde ku kino kubanga tubadde twogera ku mukazi oyo. Okay. Kabadde kavuddeyo si weewaawo nti ekyo kivuddeyo bulungi tekikugwanira ate naawe munnange kuvuma munno nti ki musiru kubanga era okirabye ekyobusiru kinene kikutwala mu geyeena naye ate oli omukazi omusirusiru ajaabya n'emikono gye ebiri n'agikuba wansi nti kati ennyumba y'ekkanisa kubanga ekkanisa eva mu nnyumba si weewaawo. Waliwo kyaki gye nawulira eyo omusajja yafa pasita yafiira mu kabenje naye sikyagiwulira omukyala yeddiza buli kimu n'afuuka pasita yali y'amaanyi naye neze naye kati nene ya wano wansi wano neyafa mu covid nawulira nti era nti omukyala yabigaana yenannyini buli kimu kati anti munnange kasita ye musika ffe twogera ku kigambo kya Katonda baleke beegulumize ekigambo kya Katonda kiboogeddeko kigambye nti gwe bw'oba weegulumiriza mu bantu abo oli wa muzizo. Okay. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma.
ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. By'olya ku sowaani yo oba by'onywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kale kati Sister Prossy wanje tumaliriza kwandala n'enkuba eyagala tusalako. Omusumba ndi ku musumba ono omusajja alina mukyala we oba omusumba ono lowooza olumu si yaviirako omukyala okukyama, si yawa omukyala amaanyi amangi, si yatamuteeka mu layini, si kubanga omusumba omusajja liida alina okukulira ono si we kiri. Si yatamulaga kkubo golokofu n'amuleka mami n'akola buli kyayagala mu kkanisa okakkananga mmye. Ekisinga byonna ebintu bino biyinza okuba iko naye nga ekisinga byonna omusumba bw'oba olina okwolesebwa nga wategeera gwe wakkiriza. Kyemmanyi omusumba oyo waba alina kye yakkirizanga era gwe yakkiriza amumanyi. Kimugwanira okutambula nga Katonda bw'ayagala atambule. Naye bw'osanga omusumba atalina kwolesebwa kwa Katonda mu ekyo ekyamutumwa, ojja kusanga ng'ebyo weebiri. Ng'oluusi ayina we yayonoona n'aba nga omukyalo ono kubanga alina omuteekako ekkomo kuba ye mutwe. Ate kankuwulira omusumba ye mukulu mu ffe era ye mukulu mu kisibo. Oba omusumba ye mukulu mu kisibo so amanye by'alina okukola ebibya, amanye obuweereza Mukama bw'amuwadde agenda butambuza atya. Ye alina okumanya Omwoyo Mutukuvu aŋŋambye okukola ki, annuŋŋamizza kukola ntya, okusinga okutegeera eby'omwana w'omuntu kubanga noono naye mwana wa muntu Mukama gw'amuwadde omuyambi we. Naye ate kimukakatako nnyo okuwuliriza eddoboozi lya Katonda ne limuluŋŋamya. Kati bino ebintu bye tulaba bulijjo, abantu bano batuuka ekiseera nga tebali mu kwolesebwa, ng'okwolesebwa kwa Mukama okwabaweebwa baakusuula wali ne bagenda n'ebyabwe. Kati bwe bagenda n'ebintu byabwe ebibawalula, embuto zibawalula, oyo mamona ndoza kyebava bamuyita monster. Omwoyo gwa mamona bwe guyingira mu kkanisa omusumba kyovola ne bakyala basumba bali ku bituuti kubanga akimanyi awo waalina okubeera waliwo ekisava. Bw'atabeera ku kituuti ekisava kiri bakitwala, ekisava kigenda, bano tabeesiga tebannalokoka. Atuuka n'ekiseera ne batuuka ng'abantu waliwo abatuuka we batuuka tulina obbeetegereza naye ng'ate Katonda bw'abanga ye waali ddala yakola omulimu gwe
abantu abo ye Katonda asobola okubeesettingira. Nze batuuka n'ekiseera ne bagamba nti Katonda alinga atategeera. Era ebikolwa byawe bibanga ebitegeeza Katonda katumutegeerere wano yakola ensobi we biba era bamutegeerera. Tulaba beesiga ebizigo n'osanga olinga yenna yejjeeko ng'agamba Katonda wankola bubi. nayina kuba mweru kala gye wampa teyanyamba essaawa zino n'amugamba nti wankola bubi munnange yena yeekyusa. So kati Katonda ebintu bino byonna abasumba abo baba bava mu kwolesebwa kwa Katonda nga tebagoberera Katonda nga tebagoberera kigambo kye. Bwaba yabateeka baba bavaawo dda baba ku byabwe. In fact abo baba ku byabwe bya mbuto zaabwe. Ziba tezikyalina kkanisa, ziba zifuuse empuku z'abanyazi. Bayibuli etugamba Kristo Yesu yasanga ekkanisa nga bamwe batundira mwe bakola kinaabikasuka kubanga zaali zifuuse empuku z'abanyazi. Zeezo ze tulina kati. Olwaleero ekkanisa mpuku zaaki. Naye nga ne ku mulundi guli twakiraba nga kitulaga nga akasuka abagamba muve era n'agamba nti ngenda kumenya ekkanisa naye ndigizimbira mu nnaku meka 3. Kubanga kati tulina kyaki, tulina mpuku z'abanyazi. Tulinamu section etunda ebitabo, tulinamu section etunda zisidi, bufirimu obulungi obuzamu obukulaga kisa kya Mukama, tulina basuubulira zi Bayibuli, tulina bingimu. Kati tulinawo ne project ya mami batunga obutenje obulungi oyita wali nadai kale. Discussion yandeyongeddeyo naye ndaba enkuba egenda kutonnya mazima. Lwaki tutandikira awo bankoze bubi bw'aba Omwoyo Omutukuvu ayagadde ate nze nyiza okukiganya. Ndaba enkuba yiine esusse. Naye nga tujja tandikira kubanga bingi engoye okwambala abantu bambala engoye embi ne bajja ku bituuti. Abakyala be basinga okuleeta abakyala nkugambye omukyala amenya nnyo ekkanisa baleeta obujulizi obw'obulimba beesittaza Omwoyo Omutukuvu n'ayogerera ddala ebitali bya bwa Katonda ku kituuti nga bikyamu. Yes, ku kituuti kya Katonda ekitukuvu n'ayogeza Omwoyo Omutukuvu bingi babikola bingi naye nga ebyo byonna bisinga kuba mu bakyala. Prossy ngenda kukomyawo tumaleyo kusingira ddala ku nyambala n'ebikolwa ebirala ebibeera katuuti awo kubanga ebitono kinala tubyogereko. Okimanyi osanga mu kkanisa nga waliwo ebitwalibwa ng'ebyo ebibi ebinene n'obubi obutono obuli mu mayina mu kyaki ezimu nga kati ekyempale it is okay, you know. Kubanga naddala ebyo bisinga nnyo mu bye tutandise oyita modern churches. So nja kujja tubyogereko wanayogerako n'omwana omu wa modern church mugana naye biki bye mukola ebyo naŋŋamba ekizibu sami muyina ekizibu kimu mujajinga abantu. We tujja mu Kristo tuba tuzze mu ddwaliro. Waliwo awona wayise emyaka 10, waliwo awona kati tuli mu kukyuka naye nga ŋŋamba ebyo ali myaka ndowooza nga 7 mu Kristo. Nayagala omuggawo naye gwe tulaba bwe tuba nga tuli mugambye tuba tulina okuwona bwe tulaba nti nno kati gwe wakona bukonyi. So njala tujje twogere ku bino ebintu. Waliwo ajja okugamba ge bannaye byaddala mubuulidde ebintu ebyo naye ye lipusitiiki ebirala mbitadde naye lipusitiiki simuta. Otegede kati bingi olinagamba family planning tamuta kubanga bebereramu gwe webereremu Katonda ayamba yeyambi. Kati ebintu ebimu ng'oli ajja naggaga ekyadde ebyenviri nabitadde babibuli nabikoye naye ekyagundi ndeka Katonda tunaamusisinkana. So kale mpe Saala tuze wano. Taata omulungi tukwebaza olunaku olwaleero nkwebaza Katonda omwesigwa
nkwebaza ku lwa bonna bwe tuli mu kifo kino we tuli wano mu kuweereza gwe kabaka w'abakabaka weebale lwayoneza w'ebintu byonna era mmanyi mukama w'abakama nti bye twogedde olunaku olwaleero era by'otuyisizaamu waliwo awonye waliwo abiwulidde waliwo anaakwata kubanga mukama w'abakama oyogera mu kigambo kyo nti tube bangu baakuwulira tubengawo okwogera asaba omuntu oyo mukama ow'okukyuka awulire alwewo okwogera afumiitirize ayi omuyinza w'ebintu byonna okole mu ye kubanga mu kufumiitiriza bwe muva ggwe katonda w'abalamu nkwebaza ku lw'olunaku luno era nkwebaza gwe agenda okutujja wano okutusobozesa okweyongerayo ffenna mukama tutambuze bulungi ekisa kyo kibe eri abasajja n'abakazi abali eyo mukama abawulira abagenda okuwookinga abagenda okulaba abagenda okukyuka mukama leka ayo omwoyo omutukuvu gw'abaafuga tukwebaza weebale kabaka w'abakabaka era ŋŋamba ayo omuyinza w'ebintu byonna saasira omusajja oyo omukazi oyagadde okukyuka alokokere ddala era aleke ekibi era omuluŋŋamye omwoyo omutukuvu oyogere naye mu linnya erya mukama waffe yesu Amen. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.